Wabale nnyo okutuliriza munnaffe ali woli wonna akaseera kano kennyini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenzo omukugulukungu Nuhu okutuusaako byonna byogenda okuba nti owulira olunaku olwaleero kadde ka program alipoota namutaayika olunaku lwa Sande, era nga kitegeeza nti tulina bingi bye tuba tugenda maaso n'okuba nti twetegereza mu mbeera emu oba endala. Ziri eddakiika 7 zokka zisse ku ssaawa 4. Tugenda kutambula ffenna paka ssaawa zigenda kubeera 6 ez'omutuntu. Bintu bya lipoota namutaayika mu bimanyi. Tuba n'ensonga emu bweti gye tuba tugenda maaso n'okuba nti twetegereza mwezi wennyingi ne tutemaatima buli kimu ne tukuleka nga okitegedde bulungi. Ataddeko mu Kampala w'osinzira wabale nnyo ku dduuka lyo, wa saloon, wa boda boda ali ewaka, naawe atufuna obutereevu okuva ebweru w'eggwanga. Wabale nnyo, weebalire ddala. Kati nga bwe mbagambye nti bingi bye tugenda okuba nti neera twetegereza tulabe bibadde bitambula bitya. Kakati bw'oba nga watugobera Ssabbiiti ewedde nnaku lw'Essande, twatandika okutunuulira ebibinja eby'enjawulo ebiteeberezebwa oba ebirumirizibwa okuba nti balina enteekateeka eyitibwa the New World Order. Balina enteekateeka eyitibwa the New World Order. Enteekateeka y'ensi empya, okukyusa ebintu bwe tubadde tubiraba bibe nga bikyukira ddala. Mu nteekateeka ez'ensi empya mulimu nti n'okufuna gavumenti eyawamu ng'ensi yonna ekulemberwa gavumenti emu. Nti enteekateeka zino zibadde mu jjiya nnene okolebwa. Mulimu by'okugyawo amadiini gonna gagende maaso n'okuba nti gasaanyizibwawo olwo nekisinzibwa kibeere kimu bwe kiti. Kakati ze nteekateeka ze twatandika eziyitibwa the New World Order, era twatandika okutunuulira obumu ku bubinja obw'enjawulo obugamba okuba nti bwebadde bukulembeddemu societies nga za kyama ziyite secret societies. Twasooka kutunuulira abayitibwa ba Bilderberg abaatandika munda mu ggwanga erya Budaaki, abayitibwa ba Bilderbergs. Kaakati olwaleero katubeeko ekira kye tugenda okwetegereza, naye nga tetunnaba kutuuka kabinja akayitibwa aka Illuminati. Eyo naye secret society kigamba okuba nti bamu ku bali mu nteekateeka ezifaananako bwe ziti. Naye okusooka waliwo ekiwandiiko kye ngenda okuba nti nkusomera wano. Ekiwandiiko kino kirudde nga kitambuzibwa, kyasaasaana nnyo naddala mikutu egy'enjawulo nga kigamba okuba nti kyaliikinga information yagenda maaso n'okuba nti eriikinga mu zimu ku secret societies eziwerako ezibadde zigenda maaso n'okubaako bye zipanga wakati mu cover, wakati mu nzikiza, nga baagala okubaako enkyukakyuka zibaleeta mu nsi, na ng'ekikulu mu byonna nti okuleeta kye bayita New World Order. Ensi nti waliwo abagifuga mu background, waliwo abafuga ensi emabega wa curtain. Kati mu mbeera eno ekiwandiiko kino kye ngenda okukusomera kyagenda maaso n'okuba nti kiriikinga emikutu egy'amawulire ne gigenda maaso n'okuba nti gikifulumya. Waliwo emu ku families ezisinga obugagga okwetoola ensi yonna, family gye bayita ey'aba Rothschild. Family eno erowoozebwa okuba nti bamu ku ba architecture ab'ekiwandiiko kino mu nteekateeka yaabwe okwagala nti okufuga ensi nga bagifugira ku bikukujju, nga buli kimu be bagenze maaso n'okuba nti bakiseetinga, nti bano aba Rothschild bamu ku baatuula ne bagenda maaso n'okuba nti baapanga ekiwandiiko kino. Eno ye famire erowoozebwa okuba nti yeesinga okuba engagga okwetoola ensi yonna, nti n'ensimbi ze balina mu kaseera kano tezimanyiddwa muwendo. Waliwo abagamba nti eyinza okuba nti ezitowa trillioni zinga 15. Famire emu bagiyita Rothschild, famire y'Abayudaaya esibuka mu kitundu ekiyitibwa Frankfurt munda mu ggwanga etibwa erya German. Ekyasa kyali kya 16. Kansooke nkubuli ebikwata ku famire eno, oluvannyuma tugenda kuba tweyongerayo mpolampola. Naye okusinziira ku balumiriza famire eno bagamba nti famire y'abannagagga eno okuva munda mu ggwanga erya German lyatandikira Rothschild nti bamu ku bavunaanyizibwa ku kiwandiiko kino
kyengenda okulabika nti nkusomera otegeere nti waliwo abalina enteekateeka oba oli okukyusa ensi mu ngeri emu oba endala byennaaba nkusomedde binaaba bikuwa okutegeera nokakasa nti wayinza okuba nga waliwo abalina pulaani ebimu ku byo oba nga wabirabako oba nga wabiwulirako gwanaatubuulira naye famire eno ey'aba Rothschild n'abalala abanene mu nsi kigamba okuba nti be baatuula ne babaga ekiwandiiko kino famire eno mbagambye nti yemu ku famire zisinga okuba engagga in fact bagirankinga okuba nga ye famire esinga okuba engagga okwetoola ensi yonna bayina a diverse range bakavalinga a diverse range of sectors omuli financial services bali nnyo mu bya banking bali nnyo mu real estate bali nnyo mu mining energy agriculture ne wine making family eno yabagagga Mayor Amschel Rothschild ye founder waayo banking dynasty basajja bagagga naye nga family ina ebyafaayo okuviira ddala mu mwaka 1577 okuva mu 1577 family yaabwe gyetandikira balimu omusaayi omuyudaaya oba omuyisirayiri bajja bagenda maaso n'okuba nti bagaziwa okutuuka lwe baatuuka mu mawanga agawerako okusinga German eggwanga erya Bungereza n'eggwanga eriyitibwa erya Bufalansa gye bagenda maaso n'okuba nti bagaziiza bizinensi zaabwe beebo ba Rothschild. Akati sibe tuzze okutunuulira wabula tuzze okutunuulira ekiwandiiko nga tetunnaba kweyongerayo kabinja akayitibwa aka Illuminati. Aba New World Order kigamba okuba nti obubinja buno bwonna bubadde mu nteekateeka ezifaananako bwe ziti enteekateeka za kulaba ng'ensi ekyusibwa ate wakati mu kasirise. Kakati ekiwandiiko kye ngenda okusomera kyali kya kyama ne kiriikinga kiyitibwa The Secret Covenant nti bagenda maaso n'okuba nti bapanga byonna bye bapanga wakati mu kasirise nga tebaagala bantu bakimanye nti balina bye bapanga. Ekiwandiiko kino kikulaga nti waliwo abafuga ensi nga tomanyi, waliwo abasalirawo ensi nga tomanyi, waliwo abaagala entalo nga tomanyi, waliwo abali emabega w'okufa kw'abantu nga tomanyi, because wakati mu kukiwandiika nga tekinnaba kuliikinga bagamba an illusion it will be so large, so vast, it will escape their perception. Enteekateeka zigenda kuba nnene, zigenda kuba bwaguuga, zijja kuba namutaayika bye tugenda okuba nti tupanga wakati mu kasirise. Kiwandiiko kigamba okuba nti famire eno gye nkubulidde waggulu be bagenda maaso n'okuba nti bakibaga wakati nga bafandinga programu z'ensi ez'ekyama enteekateeka ezitibwa New World Order. Akati nti bagamba nti enteekateeka zaffe zirina kubeera nnene era tukakasa nti abantu tebaligenda maaso n'okuba nti bazimanyaako mu nsi eno. Bonna gye balaba abantu tuli bakakafu tebali baako kyonna kibamanya. It will escape their perception. Tebajja kumanya abantu. Ffe tujja kupanga ebyaffe nga ffe tufuga ensi mu background naye nga abantu tebamanyi. Kiwandiiko ne bagamba nti those who will see it will be thought of as insane. Abali babakirabyeko bajja kwekanga oba bali babategedde ku nteekateeka zaffe kale balyekanga, balirowooza nga abatategeera, balirowooza nga abalalu naye nga kiriba ekyo bwe bali babategedde abantu ezimu ku nteekateeka zaffe kijja bakubawala nnyo era bali babeewuunyiza ddala nti ffe tukola ebyo oba nti ebyo bye bigenda mu maaso. Ekiwandiiko ne kigamba we shall create separate fronts to
to prevent them from seeing the connection between us. Tugenda ku making sure nti tebatumanya muteekateeka zonna ze tunaaba tukola okwetola ensi yonna. Ensi tujja kugifuga from background, tujja kubanga n'abakulembeze batukolera emirimu naye nga bo balowooza nti bakulembeze baabwe, wabula byonna binaabeera byaffe. N'olwekyo tujja kuteekawo fronts ez'enjawulo okumakinga sure nti abantu aba bulijjo okwetola ensi yonna tebalaba nti tulinawo connection. Tulina connection n'omukulembeze w'egindi oba n'ensonga bweti oba ne bannaddiini, bati abantu tebajja kuba nti bakimanya. Ekyo tujja kukikola tumakinge sure nti abantu tebamanya nti tukolagana. We shall behave as if we are not connected to keep the illusion alive. Tujja kweyisanga abateemanyi. Yonna gye tunaabeera okwetola ensi yonna tuyina kweyisa nga abateemanyi abateerabangako. Ffe tujja kutuukiriza ebiruubirirwa byaffe, naye mu nsi yonna tujja kubeeramu ne abakulembeze baffe abagenda okutuyambako okutuukiriza enteekateeka zaffe. But tulina okukikola nga tewali muntu yenna amanyi, nga tewali muntu yenna ategedde ekiruubirirwa kyaffe okusigala nga kiramu nga kitambula. Kiwandiiko ekyekyama katugende maaso. Ne bagamba mu kiwandiiko kino nti our goal kati tekikyali kyakyama kubanga kyavaayo. Our goal will be accomplished one drop at a time. Ekiruubirirwa kyaffe kijja kuba kituukirizibwa tondo ku tondo, so as to never bring suspicion upon ourselves. Tujja kubikola mpola mpola. Bateekateeka ki? New World Order. Kuteeka nsi mpya oba kuteekateeka ensi empya. Kati bagamba nti tujja pituukiriza mpola mpola, one step oba one drop at a time. Buli kadde nga tubaako kye tutuukiriza kimu paka byonna bwe tunaabimalayo. Bantu tebajja kutegeera. New World Order nteekateeka ya nsi mpya gye bapulaninga okukyusa by'obadde omanyi. Biki bapulaninga okukyusa? Wuliriza. Ne bagamba abasajja bana abafuga ensi mu kasirise, ne bagamba nti we shall also prevent them. Abantu tujja kumakinga sure we shall also prevent them from seeing the changes as they occur. Abantu wano battu tebagenda kulaba nkyukakyuka nga zigenda mu maaso mu nsi. Ebintu bwe tunaaba tuli mu kubikyusa nga tugenda mu kipya, the New World Order. Mu New World Order mpuliriza oyinza okuba tokiwulirangako, naye enteekateeka eno mu bufunze okubuulirako akatono. Abasajja nti balina plan okugjawo buli kyobadde omanyi kisaanyizibwewo. Pulani weeri ng'ate nnene, buli kyobadde omanyi kigende maaso n'okuba nti kisaanyizibwawo. Bagende maaso n'okuba nti bapulaninga buli kimu nga kipya. Okitegeera? Buli kimu nga kipya. Madiini gaveewo. Okitegeera? Bye bapulaninga nti amadiini bwe kiba kyetaagisa gonna gaveewo. Gaaki? Asinzibwa abeera omu. Bwe gabeera madiini, eddiini tubeere n'emu. Mu Katuliki, mu Siraamu, mu ssinzizo limu. Olulimi olwogerebwanga lumu. Essente ekozesebwa okwetola ensi yonna, currency ng'eri emu. Ensi tugigatte ate n'ekirala nga teriimu bantu bangi, nga terina border. Buli kimu kibeere kimu bwe kiti. Yenteekateeka gye bayita New World Order. Kati kigamba okuba nti waliwo abagipika from the curtains, behind the curtain. Eri abagenda maaso n'okuba nti bagipika, eri abagenda maaso n'okuba nti bapulaninga mpola mpola. Kati biwandiiko byabwe bino ebimu byagenda maaso n'okuba nti byasomolwa. Ebimu ku byasomolwa kye kino kyendi mu kusomera nga bapulaninga nga bagamba nti tujja kuba tubikola, twagala ensi ng'eri y'emu.
new world order teeka mpya tujjawo buli kikadde kale bagamba nti naye bwe tunaaba tubikola tulina okumakinga sure nti tebalaba changes abantu bajja kulaba changes nga zijja kaseera kagenda kutuuka butuusi buli kimu kirabike nga kikyuse mu nsi ennyambala mulabe ng'ekyuse naye nga temwakiraba nga mwe mwalaba mujja okitegeera mwalaba bakyala okusooka kuva ku kwebika ne basuula eri gomesi ng'era mmwe temulaba ne bajja ne basuula eri sikaati era nga mmwe temulaba ne badda ku mpale era nga temulaba ne badda ku bumini era nga temulaba paka tujja kutuukiriza ekiruubirirwa kyaffe naye abantu bagenda kuba nga abatalaba changes zigenda kujja ffe nga tukyusa mpolampola one step at a time kiwandiiko okay ne tugenda mu maaso ne bagamba nti we shall always stand above the relative field of their experience for we know the secrets of the absolute tulina okubeera waggulu waabwe abantu nga ffe tutegeera we shall work together always tujja kukolera wamu bibinja bino ziri groups zenkubuulidde bapulaninga okukyusa ensi we shall work together tujja kukolera wamu always and we shall remain bound by blood and secrecy ekigenda okusigala nga kitugatta musaayi na byama tulina okusigala nga byonna byetukola nga byakyama musaayi gwaffe tegulina kuba nti oba oliawo gwemikisinga n'abantu abalala okwetoola ensi yonna yensonga lwaki nti famire eno eyitibwa Rothschild bagirumiriza okuba nti be baali okusinga emabega wa kino babiliyoniya abasinga okwetoola ensi yonna era bw'oba otunuulidde famire eno nti bamakinga sure nti wakati mukwala okuwasa n'okufumbirwa bakumanaginga nnyo mu famire eno nga tebagenda maaso n'okwagala muntu yenna kubayingiramu nti bebabadde ba architect bebabadde emabega wa buli kimu okupulaninga ensi empya nga beeyambisa secret societies oba nga bakolagana nazo kati bagamba nti we shall work together always tujja kukolera wamu and we shall remain bound by blood and secrecy nabo bennyini ne beerabula ne bagamba nti death will come to he who speaks omu mufa n'agenda maaso n'okuba nti ayogera ayina kufa anaayogera yenna ayina kuba nga afa tetujja kukkiriza muntu yenna anaayogera kale kakati bino byonna biri mu kiwandiiko ekyagenda maaso n'okuba nti kisomolwa abasajja nga baagala balaga engeri gye bapulaninga oba oliawo okukyusa buli kimu mu nsi kiwandiiko kyende mu kusomera wabale nnyo okuba nti otugoberera Pala FM kula lya muntu wa bulijjo mu kiwandiiko kino abasajja baagenda maaso n'okuba nti bapulaninga mu bimu ku biruubirwa ebya New World Order mubaddemu okendeeza nti obulamu bw'abantu abantu obutalwa nnyo ku nsi beerawo ng'oli mulamu kaseera katono oveewo omulala gye nti ebadde nteekateeka yaabwe okukiipinga life span short era baagamba nti mu kiwandiiko kino baakyeyama we shall keep their life span short obulamu bwabwe tujja bukuuma nga butono obulamu bw'abantu tugenda kubukuuma nga butono nnyo nga bumpi short and their mind is weak ate ng'oggyeko okubakuuma nga obulamu bumpi bantu nga bafa mangu n'ekira tulina okumakinga sure nti obwongo bwabwe busigala nga bunafu but mu kukola kino we shall be pretending to do the opposite tujja kubalaga nti ffe twagala nnyo bawangaale era nti tubasomese nti bw'okola kino na kino omuntu osobola okuba nti owangaala bw'okola kino na kino nti ojja kuba bulungi kumbe nga tukola opposite bantu balina kuwangaala bantu balina kufa baveewo tetwagala muyoolero mu nsi
kiwandiiko era ne bagamba mu nteekateeka eno nti we shall use our knowledge of science and technology in subtle ways so they will never see what is happening. Tugenda kukozesa nnyo science amagezi gaffe ge tulina mu science ne teknologiya. Owulira kiwandiiko kyatutuuka mu mikono 5 kati nkubuulira pe baapulaninga. Bagamba tujja kukozesa nnyo science ne technology mu ngeri nnyingi okutuukiriza bino bye tugenda okutuukiriza okuleeta changes mu nsi. Era bwe tunaaba tubayisizza mu science ne teknologiya bambi abantu bagenda kulaba kiki kye tupulaninga. People will never see what is happening. Tebagenda kumanya na kigenda mu maaso nga buli omu ali ku science na teknologiya. Okitegeera tujja kukyusa buli kintu mu kyama nga bawoza science ne teknology. Bajja kuva ku mmere eyaabwe eri yennyini ennansi batandika kufuna eyongezeddwako omutindo. Muyembe gukula mangu, eyo science na technology muyembe gukula mangu nga guli ogulina kyogutema kumbe. Okay, ebyo tujja kubiraba. Kansoka nkusomera ekiwandiiko awo wonna tugenda kutuukawo. Teknologiya, obulabe bwa teknology n'ebifaananako bwe bityo, genetically modified organisms lwaki zireetebwa, eddagala ery'obulabe katale erigenda maaso n'okuleka nti lisaanyawo ensi nga tomanyi. Byonna ebyo ke tuwatandise wano New World Order ogenda kuba obitegeera. Yo kampani y'Amerika bagiyita Monsanto n'ebirala byonna tunaaba tubikuwa mpola mpola. Naye kasooke tumaleyo ekiwandiiko. Mu kiwandiiko kino bagambye nti beeyamye okukozesa teknologiya era tujja kutemaatemera teknologiya n'obuzibu bwaleetedde ensi. Yadde nga akuza ensi ku speed naye alina obuzibu byaleetedde ensi. Bino byonna kino kiwandiiko kikadde byali byemabega nga babipulaninze nti tujja kukozesa nnyo science ne teknologiya wakati mu kukyusa ensi tugivugire ku layini kwe twagala. Era ne bategeeza nti we shall use soft metals, aging accelerators and sedatives in food and water, also in the air. Ne bategeeza nti bwe kinaaba kyetaagisa waakiri tujja kukozesa obuuma obuli soft. Tukozese ebyo bye tugenda okwongera mu mmere gye balya. Tukozese ebyo bye tujja okugatta mu mazzi ge banywa. Empewo tujja kugyonoona ng'erimu butwa. Lazima bajja kufa. Pal FM kulalya muntu wa bulijjo nkusomera ekiwandiiko ky'abasajja kye baabaga nga balaga engeri gye bajja oba gye baagala okukyusaamu ensi bagivuge nga bwe baagala. Kyendi mu kusomera nteekateeka za New World Order. Biki bye bapulaninga okuba nti bakola, biki bye bakozeeko, bote bwe bapulaninga, baani abapulaninga. Tuli ku Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo. Webale nnyo atuliriza akyali wonna woli okwetola ensi yonna. Era ojja kukkiriza tugende maaso ate mpola mpola tubeeko ebira bitwongera okuba nti twetegereza. Teekateeka nti za New World Order kuleeta nteekateeka mpya ey'ensi. Nakubuulira ba Bilderbergs bongeri gye bagenda maaso n'okuba nti bakikolamu batuula buli mwaka era nga n'omwaka guno basuubiddwa okuba nti batuula mu mwezi ogw'omukaaga. Kakati ng'oggyeko abatuula n'ebinakubuulira n'emyaka gye bazze batuula n'engeri gye basalawo n'engeri gye bakuumamu ebyama byabwe. Kati twagala kweyolekera kabinja kalala akayitibwa the Illuminati. Bo batuulawa bakola kijje bali tebaliyo omuntu asobola okubeera Illuminati oba nedda. Awo tugenda okuba ntudda naye nkyakusomera ekiwandiiko ekirala ekirumirizibwa nti bano bennyini abalina enteekateeka ez'okukyusa ensi be baagenda maaso n'okuba nti bakikoyininga oba be bakiwandiika. Kati wali mu kuba nti bagenda kukuuma nnyo obulamu bw'abantu nga buli short
lifespan ngeri short n'obwongo nga buli week bategeeza nti bajja kukozesa sayansi ne tekinologiya mu kiwandiiko kino kakati nti nayo kinaba kyetaagisa kuteeka buuma mu mmere gye tulya aging accelerators sedatives mu mazzi n'okuteeka obutwa mu mpewo bajja kuba bakikola baagala kuleeta nsi mpya ne bagamba nti they will be blanketed by poisons everywhere they turn buli yonna abantu gye banadda bajja kulya butwa nga bw'onywa amazzi onywa butwa nga bw'ossa omukka gulimu obutwa emmere nga butwa byonna nga biri mu pulaani ne bagamba nti soft metals zino abantu ze banaalira mu mazzi oba ze banaanywera mu mazzi soft metals will cause them to lose their minds zigenda kuleetera abantu obutaddamu kulowooza obwongo bugenda kukendeera bantu bagenda kufuna obuzibu obwongo bujja kukendeera kyokka bwe banaaba bamaze okufuna obuzibu we shall promise to find a cure from our many fronts tugenda ate kuyita abantu bano tubagambe nti bannange kaakano mujje tubajjanjabe okuva ku fronts zaffe ez'enjawulo yeffe tuyinayo eddagala okitegeera bajje ate tubajjanjabe naye bwe banaabeera bazze okubajjanjaba badduse banoonya obuyambi bayaayaana we shall feed them more poison mu malwaliro gye banaabaleeta abantu tujja kubongera kubawa butwa kuba tujja kuba tulina obusobozi poisons will be absorbed through their skin and mouth obutwa buno bwetugenda okwongera okubawa bujja kuyita mu skinizi zaabwe mu kamwa they will destroy their minds and reproductive system obwongo bujja kukosebwa ne reproductive system zizaabwe zijja kukyankalana okuzaala kubeere kuzibu tujja bakyankanya reproductive system baani abeewera okukola bino basajja bali eyo nti be bafuga ensi bagifugira mu curtain nti ffe tulaba bino bigenda maaso naye iriyo abapanga ate nti kyebapanga bajja kituukiriza kibayita the new world order ne bagamba tujja kyankalanya obutwa bajja kubulya bwebayitire mu mibiri bye balya tebabitegeera kakati reproductive system zonna zikyankalane nga tebasobola kuzaala oba kale abanaabeera basobodde okuzaala their children will be born dead bajja kuzaala nga abaana nga bafu nga olwazaala omwana nga mufu era ne bagamba we shall conceal this information eno tujja kugikuuma nga yakyama tewali ajja kugitegeera zadde omwana agamba nti afudde naye nga gwe totegedde ensonga kubanga bagamba information bajja kugikonsiiringa esigale nga yakyama obutwa babwogerako nnyo mu kiwandiiko kino nga bagamba nti poisons will be hidden in everything that surround them obutwa bujja kukwekebwa mu buli kintu kyonna ekibeetoolodde baali bagamba ffe abantu buli ekibeetoolodde kijja kubaamu obutwa in what they drink mu ebyo bye banywa butwa in what they eat mu bantu be balya nga butwa breathe and wear empewo gye bassa nga butwa n'engoye ze bambala nga butwa kiwandiiko ne bagamba nti but we must be ingenious in dispensing the poisons for they can see far wabula nga tukola bino byonna tulina okumakinga sure nti tuli steady
kubanga basobola okulaba basobola okutulengera oba ne babitegeera tujja kuba tufunye obuzibu singa babitegeera. N'olwekyo tulina okukola bino byonna nga tuli beegendereza ab'ekika ekyawaggulu ennyo n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu ennyo tumeekinge sure nti tewabaawo kintu kyonna kibagenda maaso nakumanya. Ne beeyongera ne bagamba we shall teach them nti obutwa bwe balya bulungi. Okitegeera? Bagenda kulya butwa, bajja kussa obutwa abantu. Kaseera kagenda kutuuka nga abantu balya butwa, bantu bassa butwa, engoye nga butwa, ebizigo nga butwa, byonna bateeka ku skin naye nga tebamanyi. Buli omuntu atuuka akaseera nga buli ekimwetoolodde butwa. Kati ate ekisinga okuba nti kyewuunyisa baagamba nti obutwa buno bwe tugenda obbattisa ennyo we shall teach them that the poisons are good. Ffe tugenda kumeekinga sure nti tumaketinga obutwa bwaffe. Ebintu abantu basinga okwetaaga nga butwa nga tebamanyi tujja bimaketinga tubibaagazise with fun images and musical tones. Nga olaba ebifaananyi ebirungi ku TV balina kye balanga nga bataddemu musical tones ennungi ezisikiriza ng'ogamba lwaki sigenda kugula kino kumbe ogenda kugula butwa ng'ogenda kugula butwa. Okitegeera? Nga gwolaba ku TV balina kye balanga kubanga mu kiwandiiko kino bagamba nti obutwa buno tujja bumaketinga nnyo abantu babwagale. Ebintu eby'obulabe tujja kubiranga nnyo. Okitegeera? Kati tujja biranga n'ebifaananyi ebisikiriza fun images and musical tones tubiteekemu omuziki nga omuntu lwaki tajja kugula kintu kumbe agenda okugula obutwa. Biri mu kiwandiiko. Kitegeera? Ne bagamba nti those they look up to will help. Bye batunuulira ennyo bijja tuyamba. We shall enlist them to push our poisons. Tujja byeyambisa tupushinga obutwa bwaffe butuuke ku bantu. They will see our products being used in film and will grow accustomed to them and will never know their true effect. Ulira wano. Basajja ne bagamba nti products zaffe ze tumanyi ez'obulabe tujja kuziranga ne mu firimu abantu ze balaba. Mu firimu bajja kulangira mu products zino. Bino ndowooza osobola obyetegeerera ebimu sijja binyonyola nnyo. Bagamba nti tulina bye tujja okulanganga mu firimu abantu bazirabe. Ate abasinga okulaba firimu babeera baana bato. Kati bajja kukula nga bali accustomed to them nga beegomba nnyo ebyo bye balaba mu firimu. Okitegeera? And they will never know their true effect. Abantu tebalimanya buzibu bubirimu bye balabye mu firimu. They will never. Bo bajja kula nga balaba products zaffe oli akulenga kye yeetaaga kumbe kya bulabe butwa. When they give birth abanaabeera basazeewo okuzaala kale nga reproductive system zizaabwe kubanga emabega bagambye reproductive system tujja kuzikwatamu nga tebasobola kuzaala. Bw'oba ozadde ng'ozaala mufu ogenda okuba wali nga kafu. Kati abanaabeera bazadde nga basobodde okututebuka ne bazaala, then we shall target their children with what children love most. Tujja kutagetinga abaana abo ababa bazaaliddwa n'ebintu byebasinga okuba nti beetaaga. Ebintu byebasinga okuba nti beetaaga bye tujja otutagetinga nabyo abo abaana banaabeera bazaaliddwa. Kaakati nti bino okusinga byebyo ebintu ebiri sweet ebiwoomerera. Baana bajja kuvunda amannyo waakiri. When their teeth decay, bwe banaababeera bavunza amannyo, we shall fill them with metals.
nga tubayita amalwaliro nga tubagamba nti mujje tubateekemu amannya amazungu ag'ebyuma that will kill their mind. Ebyuma bino ebigenda bateekebwamu ebyuma ebiteekebwa mu bantu ng'amannyo will kill their mind. Bijja kukyusa entegeera zaabwe otadde ekyuma mu mannyo bijja kukyusa entegeera yaabwe and still their future ejja kuba tewali buli gwe banaakiteekamu ekyuma oba replacement y'erinnyo bakutaddemu kyuma kati bagamba nti kino kyo tujja kukikola tujja kumakinga sure nti bavunda amannyo bwe bavunda amannyo tubateekemu ekyuma ekyo nga yalowooza nti anyumye bamutaddemu amannya amazungu kumbe tetulina kye tubala. Okay, katugende mu maaso kansubire nti mubiwulira. When their ability to learn has been affected, wano kino kyali nnyo ku baana kubanga nti bino ebyuma bye munaabateekamu oba n'engeri mubatadde mubatutte mu malwaliro babataddemu obutwa. When their ability to learn n'obwongo tebakyalina bulungi nga tebakyasobola kusoma, when their ability to learn has been affected, we shall create medicine. Nga abaana tebakyasobola kusoma bulungi bwongo tewali tumaze obutwala, then we shall create medicine that will make them sicker. Tujja ate kubakolera eddagala erigenda obbongera obulwadde ogende mu ddwaliro ng'ogenze kuwona oba omira eddagala ng'oyagala kulimira kuwona naye nga ligenda kukwongera bulwadde. Medicine that will make them sicker and cause other diseases. Eddagala erigenda obbongera okulwala libongera endwadde endala. Kati endwadde endala ezo for which we shall create yet another medicine. Ate endwadde endala tuzikolera eddagala eddala ate nalyo nga si ddagala bulwadde. Bannange wulira ekiwandiiko ggwe baakyeyama nti bali bikola era jjukira nti utobadde tutandika baagamba nti step by step drop by drop tujja bituukiriza era tunaaba tubikola abantu bajja kuba tebalaba tebajja na kulowooza nti waliwo ebikyuka bwe banaalwala tebalimanya nti balwadde tufe tukirimu bajja kunywa obutwa bajja kulya obutwa bajja kussa obutwa nga tebamanyi step by step tubituukirize. Kati simanyi gwampuliriza oba bino baali beerimba oba balina bye batuuse gw'omanyi. Katugende maaso zikankusomera ekiwandiiko ne bagamba nti we shall render them docile and weak before us by our power. They will grow depressed, slow and obese. Bwe banaabeera bazze gye tuli balina depression balina beki bw'otwa bwe bafuukidde obutwa naye tebamanyi omuntu ali awo alina ekimuluma naye takitegeera bajja kujja gye tuli ate ffe tukola eddagala. We shall give them more poison nga tubongera obutwa tubongera obutwa bwe banaabeera baddukidde gye tuli ffe tubongera obutwa. Kati awo nawo tujja kuddawo era kubanga awabaddewo ebintu bibiri bye tujja okwetegereza kye bayita mind altering technology ne poison. Awo tujja kujja ebyo bibiri obutwa project y'obutwa mu nsi yonna si butwa nti bagenda kakutera nga kana akemmese nedda kampani ekyezibadde emabega w'okukola ebintu eby'obulabe abantu nga tebamanyi era bw'obadde butambuziddwa butya okwetola ensi yonna. Awo tujja kujja kati then tubabuulire ne ku mind altering technology. Tekinologiya aleeteddwa mu nsi okukyusa entegera y'abantu
bayinza obutakukyusa ntegeero n'osigala ng'otegeera waakiri obwongo bukoraptinga nga bulina bye bwagala ennyo okusinga ebirala bali bamale babeekube bayisaawo okitegeera nga bakufuga obwongo gwokimanyi nti mu mawanga g'abazungu enteekateeka ez'okuteeka abantu bu chips mu mikono gyabwe oba mu mibiri gyabwe zaatandika dda nga bakuteeka ka chip mu mukono olwo kitegeeza nti babeera bakuyina bakulondoola ne bategeera ne bakukyusa entegeerayo gw'osaaga abadde alowooza kino n'olowooza kirala abadde awaana Kyagulanyi n'olaba nga Museveni yasinga nga gwe nyini bwongo gwayita nabo naye nga abakutegeerera balala mu mawanga g'abazungu kyatuuka kati awo tujja kutuukawo mind altering technology engeri gy'abadde akulaakulanyiziddwamu basajja nga bakufugira ku remote bot kye baagala olowooze nga kyolowooza technology oyo kakati gyali nnyo mu ggwanga lya ku Bulaaya America n'awalala newankubadde nga ne mu ggwanga lya China gyali abachina balina engeri gye bamukozesaamu era balina ensonga lwaki bamukozesa kati ne munda mu ggwanga lya America nayo bamukozesa nabo balina ensonga lwaki bakozesa tekinologiya ampuliriza afaanana bw'ati kati awo tusimbewo kati kubanga twagala tusooke tumaleyo ekiwandiiko kino mind altering tekinologiya engeri gy'abadde akulaakulanyiziddwamu okukosa okwetoola ensi yonna tukyagenda mu maaso n'ekiwandiiko kino era ogenda kukkiriza tukome mu ssaawa ey'okubiri nkwongera ebirala webale nnyo okuba nti okyataddeko Pearl FM ebiri mu kiwandiiko kino babadde babituukiriza oba nedda kati awo nawo weetuli kula lya muntu wa bulijjo ebiri mu kiwandiiko ekyabasajja bye beeyamu okuba nti bakola kati tugenda kukola kye bayita fact checking bye baayogerako nti bijja kujja kubanga ekiwandiiko kino kinene rather kikulu kya myaka gyadda kyasomolwa busomolwa kati ebimu ku bye baayogerako tujja kuba tubikolako fact checking bituufu baabikola oba baali batukanga bukanzi kakati twakomye wano mu kiwandiiko nga kikyagenda maaso nga bagamba nti byonna abantu bye banaalya bye banaayambala omuka gwe banassa byonna bigenda kuba bafune ebirwadde kakati bajje ate tubajjanjabe abaana abeera bazadde abaana bajja kuzaala bafu abaana abeera tebazadde bafu abaana tujja batagetinga nga bakyali bato n'ebyo bibasinga okuba nti baagala kati nga bagamba nti abaana bwe banaabeera balwadde nga mubatotte malwaliro kale bwe munaabeera muzadde we shall inject poisons into the blood of their children omusayi gw'abaana tujja gukubamu obutwa and convince them it's for their help tujja kubagamba nti buno obutwa bwe tubakubye oba obutwa bwe tuli mu kkuba omwana oba eddagala lye tuli mu mukuba lya kumutaasa nga omwana bamukuba eddagala nga fu we shall start early on tulina okumakinga sure nti tutandika nga bukyali tujja kutagetinga nnyo abaana nga bakyali bato nnyo when their minds are young ebirowoozo oba obwongo bwabwe nga bukyali buto nnyo we shall target their children with what children love most akati ebyabaana byebyo naye mu byonna ne batuuka ne wano ne bagamba nti we shall focus their attention towards money and material goods so they may never connect with their inner self tujja kumakinga sure nti abantu focus yaabwe ba attention yaabwe egenda nnyo ku bintu omuntu okuba n'ebintu n'okuba ne ssente ebisigadde tebajja birowoozaako abantu jja bafuga nga tubafugidde ku ssente bafokasinge ku ssente
olibo omuwa ssente ebisigadde oyisaawo biyise. We shall distract them with fornication, external pleasures, and games, so they may never be one with the oneness of it at all. Tujja kupromotinga obwenzi n'ebirala ebisinga okwagalwa abantu bye tujja okuba nti tukulembeza. Obwongo bwabwe bujja kubeera bwaffe. Their minds will belong to us and they will do as we say. Obwongo tujja kubutwala. Kirizagaana bajja kukola nga bwe twagala oba nga bwe tugambye. Bwe banaagaana tujja kufuna engeri. We shall find ways to implement mind altering technology into their lives. Bwe banaagaana okukyuka obwongo bwabwe tujja kumakinga sure ndi tukozesa mind altering technology. Tujja kuleeta technology ageno kyusa obwongo. Tetwagala muntu wasagaliko, twagala nga ffe tukufuga obwongo nga ffe tukutegeerera. Ate n'ekirala, we shall use fear as our weapon. Tujja kukozesa okutya ng'ekyokwansa kyaffe balina okuba nga batutya. Kibeere kyakulwanyisa. Omuntu bw'akutya akola ky'oyagala. Naye kati ekiwandiiko mu bufunze bw'ekityo bwe kyali. Naye waliwo kw'owulidde nga bagamba nti if they refuse, singa abantu banaagaana, we shall use or we shall find ways to implement mind altering technology. Tujja kukozesa tekinologiyo yakyusa obwongo tulabe nga ddala abantu bagenda maaso n'okuba nti bakyuka. Balina kukola nga bwe twagala. Kirizagaana balina kukola nga bwe twagala. Kati ekiwandiiko kino kikadde bwe kyakisomolwa gisuba mu myaka 50 emabega bwe kyakisomolwa. Kaakati mpuliriza bulungi otegeere nti baali batuufu, baali bakanga oba. Researchers kino kipya kyenkubulya kaakati gano gaddi ennaku z'omwezi nga 17 omwezi gwa 7 omwaka 2024 mwaka guwedde. Kati gano nkwaga mwaka guwedde. Ekiwandiiko kyenkusomedde nga beeyamu okukola ebintu ebyenjawulo kya myaka 5 egiyise. Kati kankuwe agange ennaku z'omwezi 17 Julayi omwaka oguwedde. Gaagano gagamba bwe gati. Researchers at the Center for Nanomedicine within the Institute for Basic Science bakagezi mu nnyuba researcher nga basinziira ku Center for Nanomedicine mu institute eyitibwa Institute for Basic Science ku university gye bayita Yonsei mu ggwanga lye bayita South Korea. Ompulira bulungi bino bya mwaka gwedde. Have unveiled a groundbreaking technology. Bagenda maaso n'okuleka nti bafulumya tekinologiya. Have unveiled a groundbreaking technology that can manipulate. Nga tekinologiya oyo asobola bulungi okumanipulatinga specific regions of the brain. Nga baliko paati ez'obwongo bw'omuntu ze basobola okwata ne bazeefunza using magnetic fields. Ompulira tekinologiya aba South Korea gwe baakulaakulanya ku Yonsei University last year bamwaniveiringa nga bagamba nti ka tekinologi ako basobola okubaako obwongo bw'omuntu si bwonna. Bwongo si bwonna. Bagamba specific regions of the brain nga balina parts ezimu ez'obwongo ze basobola okuba nti bakwata using magnetic fields, potentially unlocking the secrets. Nga baagala okwanlockinga ebiyama oba okwongera okuzuula secrets of high level brain functions.
okuzuula oba okwongera okulaba bayinza kuwanira okinga batya functions z'obwongo bukola butya oba bayinza bukozesa butya nga bo bwe babukozesezza kakati mwe baayagala okuwanira okinga balabenga kati nga be babifuga of course Katonda akola omuntu n'amuwa obwongo nga busobola okukola ebintu mu ngeri automatic kati bano bo ekiruubirwa kyabwe nga baagala okulaba nga tujjewo bire bya automatic nti omuntu ategeera ekintu nga bwalina okitegeera obwongo nga bwe bumufuga tuyinza tukozesa ffe enkola eyaffe ey'ekina science nga ffe tufuga omuntu nga ffe tumulowoozesa ffe tugamba nti kakati asanyuke kakati aseke kati anyiige kati okitegeera kati nga baagala okufuga high level brain functions ezimu omuli emotion and motivation okitegeera bafuge emotions z'omuntu bafuge motivation ekyo kyaggwa bakyaniveeri nga bagande okay kati parts z'omuntu kubanga ono technology mungi nga bwe bagambye nti bingi ngenda bibabuulira ono technology mungi ow'okukukwata akongo ne bakafuga nga kyebaagala universities okwetola ensi yonna oba bakagezi nnyo baludde nga bagattagatta kati bano abeene South Korea bakola bakirangira omwaka ogwedde nti kakati obwongo tusobola okubaako kye tuwira paati omuntu asobola okusigaza eyiye naye naffe ne tubaako nekye kati kye baakola kye bayita nanomind eno ye world's first nanomind nanomind kitegeeza obwongo obutali bwo oba obwongo bwo nga waliwo abulina nga gwe oli naye nga waliwo alina obwongo bwo okitegeera byogenda okukola nga 100% byonna si bibyo ng'olina byogenda okukola ebibyo kubanga bagambye specific regions wabula batagetinga ziri zi high level brain functions kwegamba nti ezisinga okubeeza omugaso mu bwongo bw'omuntu kitegeeza nti basobola okutwala wano nga batwala 70% ku bwongo bwo okitegeera 70% nga abasajja be bagirina kino bakiyita magnetogenic interface for neurodynamics nanotechnology oba nanomind magnetogenic interface for neurodynamics technology ekola ki it allows for wireless nga tebakutaddeeko waya nti kakati bakutadde masanyalaze nti waya eri wali connectinga ku bwongo abasajja balina amagezi naye ate bw'oba otenda abasajja nti balina amagezi otenda Mungu kuba ate Mungu yabatonda Mungu yawa abantu amagezi ndowooza kyekyandibadde ekituufu obwongo bwo bwolina mu mutwe gwo nga tebabukutteeko naye nga babukozesa ne bagamba nti kati baagala okaabe n'okaaba tebakutteeko kyekino kyenkugambye nti ono technology gwe beta nanomind yali fasi mu nsi n'abadde tabangawo magnetogenic interface for neurodynamics technology which allows for isooka wireless tewali waya nti balina bafumise mu computer wali oba balina ekintu kyonna kye bamufumiseemu oba batadde mu socket nti obwongo babupampingamu ekintu no remote balina gye bali bo balina kalimoti kaabwe ne bakutuninga nga bonaakwata kalimoti mu ddiiro lyo kitegeera okutte kalimoti mu ddiiro lyo oli ku TV kati n'otambuza nga nabo balina remote somewhere wireless remote and precise modulation of specific deep precise modulation to modulate modulator yabeera omukubiriza bwe tuba eno ku radio modulator kati modulation kitegeeza kubiriza oba kufuga to modulate okitegeera precise modulation of specific deep specific deep brain neural circuits using magnetism biringa magnet bwenjogera ekigambo magnetism osobola okitegeera kati bano bo bagenda maso n'okuba nti basettinga gamba nti kati obwongo era baakikola tebagamba nti kakati nga tukozesa enkola yaffe magnetism
tukufuga tetukutaddemu kawaya tetukutaddemu ki wabulanga byolowooza byaffe bwe tugamba okaabe ng'okaaba otugamba osanyuke ng'osanyuka bwe tugamba olowooza kino ng'okirowooza wireless nanomind magnetogenic interface for neurodynamics technology ekyo baakikola kati bwe nkuza mu kiwandiiko kiri kyembadde nkusomera bino byangu byakutegeera bwe nkuza mu kiwandiiko kyembadde nkusomera baagamba nti abantu bwe bali babaganye okukola nga bwe twagala kiwandiiko kikadde kati bino bipya abantu bwe bali babaganye okukola nga bwe twagala ffe tetugenda kwegoba na muntu yenna tugenda kukola ki we shall find ways of deploying mind altering technology yono gweni mukubulira abe South Korea nga basinzira ku Center for Nanomedicine mu institute gye bayita Institute for Basic Science IBS ku university gye bayita Yonsei University ekibuga kye bayita Seoul eggwanga South Korea omwaka ogwedde awo baatuukawo mwebale tuuliriza agenti kwe tuli wano tugoberera bulungi nnyo webale nnyo ssebo webale nnyo nnyabo okutuliza Ajati Zainab Mujuzi nenkubuzaako wali mu kikajjo webale nnyo okuba nti otaddeko Paal FM ekula eri omuntu wa bulijjo Kansala Jjuuko Abdulaziz wali e Namuwongo nawe munaye nenkubuzaako Kansala to be bantu baffe abali side abo bonna bandabire beebale nnyo okutuuliriza kaakano tugenda kuba tweyongerayo Muyomba Matiya wali Emaya nawe weebale kutuuliriza akadde kano kaakati ekiwandiiko ekyo nkibasomedde era mukitegedde mbadde njagala tubeeko ate kubanga waliwo abalinze ebikwata kabinja kali sooke kabinja kale katubenga abatandika ensonga za kabinja butuna batukomye tujja okutandikira omulundi oguddako dakiika esigadde 21 okutwa ku ssaawa 5 ezakala mayanzi tukwa ku 6 radha ez'omutuntu wenja okuba nti mbasibulira kati ziwa ewakiso agenti naffe kwetuli naye nga tutuuse wano ababadde ba planners bibadde bibinja bingi ebadde bipulaninga nti okuteekawo enteekateeka y'ensi empya kye bayita the new world order nga bagamba nti eno ensi gye tulimu bintu byandibadde bikyukamu omuntu abeera atya mu nsi nga yeetegeerera bantu balina kubeera bafugwa bufugwa n'ebirala byonna bantu babeera batya mu madiini muntu abeera atya omusiraamu muntu abeera atya omukatoliki muntu biki bye bakkiriza ensi erina okuba nti efugibwa mu ngeri emu oba endala kati ebibinja ebyenjawulo bye tubadde tukyagenda maaso n'okuba ntutunuulira enteekateeka eziyitibwa the new world order zibaddemu nti ebibinja ebyenjawulo ebadde bizikulembedde mulundi guli twalaba ekibinja ekiyitibwa the Bilderberg kaakati olwaleero tusoose kulaba kiwandiiko n'abo abalumiriza famire eyitibwa ey'aba Rothschild nga bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo balina bye bapulaninga kati mu mbeera eyo ne tutuuka kabinja kano abantu ke baagala ennyo abantu ke bawulira ennyo abantu bagamba nti Illuminati be bafuga ensi omuntu asobola okukeera enkya n'afuuka Illuminati kisoboka bulungi oba nedda kaakati ekigambo ekyo n'okutuusa olunaku olwaleero kimu ku bigambo ebitagenda mu maaso nokuba nti oba oliawo bitegeerekeka nakati kibadde kitutte ebbanga ng'abantu bagezaako okwetegereza Illuminati bye biki okusooka ekigambo nga kyo kitegeeza enlightened oba illuminated kyalinga ekitegeeza oba balinga abageraga nti omuntu abuuse oba omuntu ayina kyategedde omuntu nga obwongo bwe bujjulukuse okuva mu kintu ekimu okudda mu kirala someone who is enlightened illuminated mwe mwava ekigambo Illuminati
kakati kino kibaddewo okumala ebbanga ddene okuva mu kyasa ekye-15 mu kyasa ekye-15 kisasa kye-15 senchari eyo paka nakakati kibaddewo wabula mu mwaka gwa 1776 bwe kyasinga ogenda maaso n'okuba nti oba oliawo kivaayo mu mwaka 1776 nga wayise emyaka ebiri abagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bakirondoola bagamba nti mu kyasa kiri kyensoso okugamba ekye-15 nti gurupu eno yatandikira ale groups zino ezimu ku zo zatandikira mu ggwanga eriyitibwa erya Spain. Mu Spain eyo waliyo gurupu gye baali bayita Alumbrados, gurupu nga bagiyita the Alumbrados oba the Illuminated gye batandikira eyo. Kakati bano ba Alumbrados baali bantu abo baali bayita ba Illuminated, abantu baali illuminated. They believed, baali bakkiriza nti people could attain direct communion with God. Abantu basobola bulungi okwogerezeganya ne Katonda mu ngeri direct. Okitegeera? Kati nkubuli ebya Illuminati bitambulira nnyo ku ddiini. Bitandika bitya mu kyasa ekye-15. Bitandikira mu Spain. Kyasa ekye-15 bitandikira mu Spain ba Alumbrados bafuna bo kye bayita enlightenment. Bagamba nti naye omuntu tasobola kwogerezeganya butereevu ne Katonda. Aga naye kisoboka omuntu ng'ayogerezeganya butereevu ne Katonda. And so could gain spiritual enlightenment without the need for traditional worship or the sacrament. Bino betuulira nti waliwo amadiini simanya okukola kino na kino biki nti wasobola okwogera ne Katonda we nga tayise mu ddiini bisimanya biki. Kati bo bano bwe baali balowooza. Ebyo okusinga baali bayita abantu ba Alumbrados baali baspaana mu kyasa kiri. Kati ne tujja ne tutambula. We tutuukira mu kyasa ekye-17 around, kubanga ba Spain ekyo baakitandika mu mwaka 1527. Kati mu kyasa ekye-17 nga wayiseewo centuries 2. Mu mwaka 1776 waliwo professor yali asomesa kye bayita Natural and Canon Law ku University eye Ingolstadt mu Bavaria oba Germany mu biseera ebyo. Baali bamuyita Professor Adam Weishaupt n'abakubi yagenda maaso n'okuba nti naye atandika nga kyefaanaanyiriza ddala n'ekyabaspaana kye baali batandise mu 1527. Ono ajja n'ekikye kyeyatandikawo n'akituuma Order der Illuminati mu lulimi lwe yakozesa yakituuma Orden der Illuminati, the Order of the Illuminati bwe yakituuma. Adam yali professor asomesa amateeka ga ddiini, Canon Law. Kakati ono okusooka yali omu ku ba professor baali basibwamu nnyo ekitiibwa. Yali omu ku ba professor abaali basibwamu nnyo ekitiibwa mu biseera ebyo munda mu ggwanga eriyitibwa erya Germany, kubanga yali munnaddiini. Naye n'atandika Orden der Illuminati, Order of the Illuminati. Mu bufunze kwali kwewaggula. Bino byonna bitandika ng'ennaku z'omwezi lumu May 1776 nga lumu May 1776.
n'ateekawo order eyo. A secret organization formed to oppose religious influence on society and the abuse of power by the state by fostering a safe space for critique, debate and free speech. Mu kukitandikawo yagamba nti yali ayagala kuwakanya religious influence, engeri eddiini gye lyefugamu abantu mu society, eddiini y'obukatuliki engeri gye lyefugamu abantu mu society, nti n'engeri state gye yali egenda maaso n'okuba nti oba oliawo bateekako amateeka amakakali. Kati nti mu kutandika kino Orden der Illuminati oba Order of the Illuminati yali akikola efuuke safe space for critique, debate and free speech. Abantu abo abaali baagala okuwakanya, abaali baagala okudebatinga, n'abantu abaali baagala okwogera nga teri bakubye ku mukono n'abagamba nti mulaba mutya. Bano abasajja mu ddiini batugamba kukola kino na kino. Kyokka no yali musomesa wa ddiini ng'asomesa n'amateeka ga ddiini. Batuteekako kino na kino. State etuteekako kino na kino. Lwaki tetugenda maaso n'offe okubaako ne kitutandika. Kati omusajja ono professor ye yali akkiriza bw'ati nti society should no longer be dictated by religious virtues. Society teyina kugenda maaso n'okuba nti efugibwa nti eddiini egamba kino na kino na kino ebyo nga tabyagala. Instead, he wanted to create a state of liberty and moral equality where knowledge was not restricted by religious prejudices. Aga nti tulina okubeera ne liberty okukola kye tuwagala, ng'omuntu asobola okukozesa obwongo bwe n'asalawo kyonna ky'aba akoze eki ky'abeera ayagadde. Naye mu biseera ebyo amateeka agaaliwo we yatandikira awo mu kitundu ekiyitibwa Ingolstadt, German, Bavaria. Mu biseera ebyo amateeka agaaliwo religious and political conservatism bagenda maaso n'okuba nti bategeeza nti ayi tekisoboka, era nga kitegeeza nti ono bye yali atandise nga tebasobola bikkiriza, era ne batandika okumonitalinga bye yali abuulira abantu abo yali atandise okukolamu omulimu. Akati yalina abayizi bye yali asomesa, musajja mukulu n'okubuulira kino kye bayita Illuminati kyatandikirawa, era tugenda kukifuga mpola mpola otegere nti kituufu eri abantu bayita ba Illuminati oba nedda. Akati ngeri gyali omusomesa yalonda abayizi be baali bataano baali talented. Abayizi be asomesa ku university bataano initially, n'aba handpickinga 5 most talented law students to join byasooka okubuuliramu oba okusomeramu ekirowoozo kye. N'abagamba nti nze mbadde ndowooza bwe nti nze musomesa wammwe naye eddiini etunyigiriza kino na kino na kino si bituufu. N'asooka n'akisomeramu abayizi be bataano, era ne bakibaayinga ne bamwegattako ne bawera 6. Network eno rapidly expanded, neeyongera okuba nti yakula mpola mpola. Its members disseminating goals of enlightenment with radical teachings. Bamemba bano byali afunye okusooka ne bagenda nga basomesa, bagamba nti bannange mwebeereremu, muve mu busibe, eddiini ebasibye, mukoze mutya n'ebirala. Bino ne bongera okuba nti babisomesa. Ne batandika okuba ebyo byali bibanyigiriza oba okuwakanya ebyali bibanyigiriza wakati mu society mwe baali bawangaalira, era ne bayambibwako nnyo diplomat omujamani w'ebiseera ebyo yali ow'amaanyi nga bamuyita Baron Adolf Franz Friedrich. Nti bano ne batandika okukozesa ezimu ku lodges
oba agamu ku mayumba oba ebimu ku bifo ebyali eby'ekibinja already ekyali kyatandika wedda kibaali bayita Freemason kuba waliwo ekibinja ekyo nakyo tunaaba tugenda maaso n'okuba tukyetegereza kakati bano ne babakkiriza okukozesa ebimu ku bintu by'aba Freemason because initially nti Adam Weishaupt ono yalowooza ku kyokwegatta ku kibinja ekyo already ekyaliwo naye secret society gye bayita Freemason ye kwe kusalawo n'agamba nti nedda katandike ekikye kakati gurupu eno nga balina kikola wakati mu kyama kubanga kyali kimenya amateeka okuwakanya eddiini ate ne state okugiwakanya nga kyabulabe kati ne batandika okukola mpolampola baali mukaaga yali omu w'ekirowoozo n'akibuulira abayizi 5 ne bakibayinga kati ne batandika okugenda nga babunyisa enjiri mpolampola kati clandestine group eno ne bakula ne bawera ba members okusooka 2,000 wane Germany bwe baali mu kitundu ekiyitibwa Bavaria ne beeyongera obungi ne basukka n'ensalo ne batuuka e Bufalansa ne batuuka e Hungary baabo Italy e Poland n'ebifo ebirala nga bagenda babuulira njiri era nga beeyita ba Illuminati oba the Illuminated nti abantu abaali enlightened nga balina kye bategedde nga baagala beerowooleze bave ku mateeka ag'eddiini n'ensi nga baagala kubeera byabwe kakati akadde kagenze tutandiseeko katono ku bantu abo kitegeeza nti tunaaba tuleeta ebirala twetegereza gurupu secret societies ezigambye okuba nti zibaddewo okumala ebbanga nga zaagala nnyo okushepinga ensi nga bweri baleete a new world order nga temuli ddiini ensimbi yeemu mukulembeze y'omu ng'obwongo bwo babulina nga omanyiddwa wawooli bakutaddemu kakiipu n'ebirala kakati byebyo bye tusobodde okutunula olunaku olwaleero of course tujja kuba tweyongerayo olunaku olunaddako lujja kuba lwa Sunday ne programu eno yeemu ng'ate tugenda maaso n'okuba nti twetegereza ebirala alipoota namutaika tugisubwanga lunaku luba lwa Sunday bino bwe bitu bye tubeeramu kakati tugenda kwetegereza groups zonna secret societies ne bapulaninga ne bye bakozeeko baavaawa bali ludda babatuuseewa kakati we tukomye ku Illuminati tujja kuba tutandikira awo kituufu mulimu baserebo kituufu mulimu abakulembeze n'ebirala bye tuzze tukulya byonna tunaba tubyetegereza obadde muwuliriza mulungi paka ku lunaku lujja kuba lwankya tujja kujja n'ensala essoole mbabuulire